Omuzannyo gw'amaato gwe gumu ku mizannyo emiganzi egizannyibwa wano mu Buganda, guno nga gwatandikibwawo Obwakabaka n'ekigendererwa eky'okugatta abantu aba Ssaabasajja Kabaka ssaako n'okuzuula ebitone. Minisita w'abavubuka, emizannyo n'okwewummuza Oweekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu olwaleero atongozza akakiiko k'abantu 13 akagenda okuddukanya omuzannyo guno. Oweekitiibwa Ssekabembe agamba akakiiko kano kaweereddwa emyaka 3 nga kaddukanya omuzannyo guno era kagenda kukulemberwa Engineer Ben Misagga. Njagala good internal competition. Njagala kulaba emizannyo nga internally positively givuganya. Mukulu Misagga, njagala omanye nti empiira gy'amasaza giri ku ddaala ki, egy'ebika giri ku ddaala ki, kiki kibalina eri kyesiina. Ne competition eno egenda kusukka Obwakabaka bwati kitegeeza nti we are the best. Engineer Ben Misagga mu kwogerako naffe yeebazizza Ssaabasajja Kabaka olw'okusiima n'amuwa obuvunaanyizibwa buno era yeeyamye okubutuukiriza. Okugezaako kuzzaawo omuzannyo nga bwe twali tugutandise COVID n'aguyingiramu na kukola ekyo Minisita kyatukwasizza nti governance, profit ne business birina okuba nga bikulu nnyo gye tulaga mu maaso. Abalala balondeddwa ku kakiiko kuliko Farida Nakazibwe alondeddwa ng'omumyuka wa Ssentebe, Morris Mukiibi alondeddwa ng'ow'amawulire Ronnie Mutebi Nsubuga n'abalala. Nze ngenda okulemberamu tiimu egenda okubanga emanyisa abantu omuzannyo guno n'okunoonya abavujjirizi abagenda okuvujjirira omuzannyo gw'amaato okumala emyaka 3. Era nsiimye nnyo, nsiimidde ddala nga neeyama okubeera nga nkola nga Mukama embeezi wange. Ngenda kubeera nnyo mu nteekateeka y'amawulire era obukugu bwange ngenda kuboolesa okwongera okunyikiza omuzannyo guno eri abantu ate n'okulaba nti gwongera okufuna obuwagizi obw'amaanyi. Obwakabaka bwasembayo kutegeka empaka ez'amaato mu mwaka gwa 2019 ng'ekirwadde ekya COVID-19 tekinnasannyalaza nsi.